Yes, nkwaniriza ali ku Jonathan Exclusive nenkwebaza gyokwasaganya kono na wali andi kudwalira ensambya nga we nabategezezza nti wendi nnyo okubanga mbatuusaako ebigenda mu maaso ku mukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula wenjogerera akadde kano asiibuddwa ku ddwaliro wano ensambya anaatwalibwa ewaka gyagenda maaso n'okuba gyagenda okubanga afuna obujjanjabi bingi ebibaddewo ng'asibulwa nsonga nyingi ropa zitunnyonnyodde era zonna ngenda kubanga nzikuleta wala kansoke kuwe ku mukulembeze ng'ate asibulwa mu ddwaliro ebibaddewo. Tukulewa neno Gazira muterere namwe kamera mujikwate naye mulongode mu space kama musawo itawa Pola soja. Okero vayo. Basibute sagala mulwenda mu Neya basimbute bachimbye nagala muvenda muve machimbye Makeneda ko wano Maka bene mabeka wano So I hope it's okay. It's okay. That's what I'm going to be
tutambule boy. Oyo muleke mwesonyiwe. Muleke oyo muleke. So yembeera eyo asiibuddwa wano ku ddwaliro Ensambya era nga Rob atutegeezezza nti ensonga zibadde nnyingi zebeewaze mubaddemu kuba nti poliisi ebadde egezaako kubanga etadde akazito ku ddwaliro okulibuuza ebikwata ku lipooti ye ey'eddwaliro bo kye babadde bawakanya ate oludda nga kituufu kuba tukimanyi ffenna nti lipooti y'eddwaliro ly'omuntu oba oliawo erina kuweebwayo ng'oyo asazeewo. So poliisi yo yavudde mu kusooka nekola statement negamba nti yeekoona ate oluvannyuma ne tufuna ka video akalaga tear gas canister ng'ekuba we yali ekyamuviirako enjabize ez'amaanyi. Bibadde bingi wano ku ddwaliro we tubeereddewo era tugenda maaso n'okuba nga tulondoola genda paka gy'agenze waka e Magere atutegeddeko nti agenda kuba nga ayogerako eri bannamawulire ensonga nnyingi gye tugenda genda kati e Magere tube nga tulaba ddala kiki oba oliawo ekituufu akitunnyonnyole ye nga ye omuntu ate tulabe ensonga nga bwe zitambula. Ate ova ku Jonathan Exclusive bingi tukyabireeta mwebalimu bona akoze ki